Alright, bakisebo ne banyabo bali Kachumbali TV, bitalo nnyo, bitalo ddala. Omukyala Fiina Mugerwa Amasannyalaze agumba nnyo obulungi nga Uganda ne Shakira. Obudde buno amawulire agakagwawo afiiriddwa mutabaniwe myaka 16 ng'amannya ge Kalumba Franka. Mwana ono abadde naye from day one, amukuzizza, amusomesezza, amuweeredde, naye kyannaku nnyo okubeera nti nno amuvudde ku maaso. Obudde buno embeera gy'olaba eyo yeri mu maka g'abazadde ba mwana muwala General Secretary w'abayimbi abeetabira mu kibiina kyabwe ekyawuma amanyiddwa nga Fiina Mugerwa Amasannyalaze. Embeera yo yakinnyika ggobe, omwana yafudde nga si mulwadde yadde. Kigambibwa nti nno yakedde ne ku makya n'abuuza ne ku jjajjaawe, n'akolako ne ku mirimu, naye kyannaku nnyo nti bagenza ossanga ng'ate afudde. Mudde buno abayimbi batandise okubeera nga beekuluumulula okweyiwa mu maka gano eno, okubeera nga bannakuwalira wamu n'omukyala Fiina Mugerwa. Obudde buno atasobola kwogera era nga weetuukidde mu maka gano nga yeebase. So embeera bwetyo bweri yakinnyika ggobe yo si nnungi nnyo, naye nga tewali kyakola. Mukadde kano eno ndi n'omu ku baali beesimbyewo nga vice president ku kibiina ekyawuma. Embeera yo si nnyangu nnyo, naye mbadde nsaba ababuulireko amawulire gamusanzeewa era embeera eno nga ofiiriddwako omwana. Kiki ekiyinza okugumya omuntu oyo kuba embeera gy'alimu muganda waffe mwannyinaffe Fiina Mugerwa mbi nnyo? Tukwaniriza Kachumbali TV, ogamba otya? Nange bwe tutyo, embeera si nnungi ge mazima. Amannya bampita kusima Irene eyali yeesimbye bwa vice president Muwuma. Obudde buno olina ekifo mu Muwuma, okolangana? Ekifo ku UPRS Task Force kyekifo kye bampa. Amawulire g'okufa kw'omwana ogafuna otya? Amawulire g'okufa kale gansanze ewa taata, tubadde kale tuli mu kusabira omwoyo gw'omugenzi mami waffe yatufaako. Kati awo we bankubidde nga baŋŋamba. Kitalo nnyo ddala. Mu mbeera eno gw'omu ku bayimbi abasoose okutuuka wano eno, Fiina bugambe ki buyinza omugamba ebiyinza omuguma mu mbeera obudde eno gy'alimu? Era nze Fiina kye nsobola omugamba, Katonda yekka kalina okunywera agume, kubanga yagaba ate yajjawo, naye kino kibi nnyo bambi, kikangabwa ky'amaanyi. Okubeera nti nno Fiina y'omu ku babadde bali mu mitambo gy'okukwasaganya abayimbi naddala kya federation, okubeera nti nno embeera eno ezzeewo, tekigenda limitinga emirimu gye n'amaanyi ge gonna g'abadde ateekamu? Tekikale ng'omukulembeze ebintu bibaawo, naye ng'omukulembeze of course oba okulembera abantu, naye kati ku budde buno ng'omuzadde nga bw'obimanyi embeera kale yantiisa nga maama, kyensobola okugamba. Tweyanzika tusaba Mukama Katonda abagumye. Naye so embeera bwetyo bweri, naye nga omwana ye nga bwegambye nti nno afudde, talwadde, ng'era waliwo n'abamu beyasobodde okwogerako nabo. Katwogereko ko n'omwami wano abeeko embeera yatugambamuko n'engeri omwana ye engeri gye yafudde nga talwadde. Kitiisa nnyo nnyini ddala. Ndi muganda wange wano eno abadde amanyi nnyo n'embeera z'omwana ono, so twagala tuwayeemu ate atubuulire. Ogamba otya? Kyendi ogamba otya? Nga bitalo nnyo ebyatuuseewo. Amawulire g'okufa gakusanga era ogabufune otya? Mbadde waka nga ntudde nteekateeka kutambula kugenda kutendereza ku Mutonzi nga gyali Sande. Nza okulaba mukulu wange Fiina nkubira esimu nga nti Edgar Mutabaniwe afudde Kalumba. Nemubuuza wakakasa nti nenkwata piki nenziruka nenzija waka wano. Tuuseewo nga kituufu yafudde. Kigambibwa nti nabadde talwadde, okitegeddeko ekyo? Kuba muzeeyi yatubuulidde omwana yazuukuse ku makya, najja n'amubuuza nako nga bw'akola, bakera ne babuuza ku bazadde, n'avaayo n'agenda n'aba amaaso. N'abuuza ne ku muzeeyi omukyala nti maama akamere kali katya jjajja? Ndi mu kufumba wano nti n'agenda mu ddiira agira atuddeko alaba ku TV. Kati abadde afuluma nawulira ng'ekino kimunyolola olubuto n'akampola wansi taseemu.
tazzeemu awo Afiridwa awo wenyini wasitamye mpola n'afiira awo. Fiina tumanyi nti n'omukwano gwe yali agambye ko nti n'omwana ono mulwadde. Yakiŋŋambako ko ng'ayinamu ku lusujja mabegako era lwajjanjabwa ne luggwawo. So tabadde mulwadde kiri awo. Abantu bajja kwebuuza nti tubadde tusinga okumanya nnyo Santoni era tumuyita mama Santoni. Abantu bajja kwebuuza yafudde. No, si Santoni. Santoni mulamu. Ono afudde mwana wa mukulu we era ye muzzukulu ewaka. Wabula nti yabadde mikono gya Fiina. Yamukuza yamulabidde mpaka ku myaka 16 kwafiiridde era abadde abeera ne ba Santoni. Era yabadde amuwerera. Era yamuwerera. Kitalo nnyo kitalo ddala. So embeera bwetyo bweri wano eno naye nga tetulina kyakukola wabula gye tulina kumya bugumya madamu Fiina Mukama amugumye kuba yamanyi kyayitamu obudde buno. So amawulire gonna agasingako awo tujja beera tugabawa omukumire bwekumizwa no Kacumbali naye nga sofa ndaba abayimbi batandise okwekuluumulula nga bajja okutuuka mu maka gano. Nengeddeko omukulu Lodi Bitemu naye atuuseewoko, nengeddeko MC Fish naye atuuseewo. Bangi nnyo amawulire bagategedde leeti naye bafubye okulaba nti nno bajja babeerewo. So embeera bwetyo bweri kyenyiza okugamba naye nga tulina kuguma bugumi n'okugumya muganda waffe Fiina. Alina kasimu ke n'akubba n'atakakwata. Embeera gy'alimu nzibu nnyo nnyini ddala. Embeera gy'alimu nzibu nnyo. So naye tetulina kyakukola twava Mukama eri gye tudda. Tubasuubiza nti abali Kacumbali TV amawulire gonna tugenda beera tugabatuusaako. Embeera nga bweri munatusonyiwa obudde buno tetusobodde bbawa vidiyo z'abo aboogera naye tukikoze bwekyo olw'embeera eriwo. So naye nga tugenda fuba okulaba nti nno tubatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso. Embeera yo si nnyangu nnyo sofa obudde buno eno. Mbagumya kino mubeere tugumire wamu twava Mukama era gye tudda twali kituukawo nga Mukama tasazeewo. Embeera bwetyo omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa naye mbeera bwetyo bweri si nnyangu mumanyi okufiirwa. Yali afiiriddwa ku mwana, yali afiiriddwa ku muzadde, osobola otegeera mu mbeera eyo naye kizibu nnyo. Tutegeddeko nti n'okuziika kuyinza okubeera olunaku lw'enkya. Ekifo tekinnabategeereka bulungi nnyo naye kuyinza okubeerawo olunaku lw'enkya. So gwena ali nga wenditaze okuziika nga tosobodde kujja budde buno keera ku makya ojje tugenda beera